Faadi TV ugimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya abagi following abatumideko abali Canada abali mu ggwanga lya America abali e Saudi Arabia nembeebaza nimbagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugi following bagita Faadi TV ugi ensonga za Pastor Rose Bugingo Pastor Rose Bugingo ennaku zino trending bitya ku nsonga ya social media abali ku mitimbagano nsonga zaba ku ssala gye yasaba embi ng'asabira abantu bagamba nti tebamwagaliza nti abagala kubanga abasula kyaki yakkananira ndi unagamba nti nabasinga bamubanja Pentagon nti abasinga tebawe wadde olwataano wabula Pastor Rose Bugingo avudde nagenda ku nsonga gyabo balumiza okuba nti no baloga mukyala we Pastor Bugingo agamba nti ajja kuba abalwanyisa mu ngeri yonna kubanga ye yeesigama Katonda era agamba nti tewali ajja kubanga kolaki ajja kuba nti no nga aloga mukyala we n'okwagala okuba nti no amulemesa okubanga asala jjukira emyaka tegitambulidde bukyanga Pastor Rose Bugingo ku Suzan Makula bafuuka abaagalana naye omwana ye akyabuze omwana ye akyabuze Pastor Bugingo agamba nti wayinza okuba waliwo ebyatambula bulungi naye agamba nti teri mulogo ayinza kulemesa mukyala we kubanga azaala agamba taliiwo kubanga ye agamba nti amaanyi agayina agakontrolinga buli kimu kubanga ye ali mu kifaananyi kya Katonda abasinga bagamba Pastor Bugingo toli pastor mutuufu yagamba nti be bamanyi nti abagamba nti si pastor mutuufu naye agamba nti ajja kubanga afaafagana n'abo abalogo balumiza okuba nti bakola ki balumiza okuba nti no bagala okubanga balemesa mukyala we kubanga azaala era agamba nti no byonna biraba ku social media jjukira Uncle Bean y'omu ku abava nga bagamba nti no baasiranya Makula okuba nti no tenaba kubanga azaala era Uncle Bean tiyakoma ku ekyo yagamba nti Makula alina okubanga amuweereza obubaka ku ssibu ng'amwetondera ajja kusobola kubanga afuna omwana era nga Uncle Bean tiyakoma ku ekyo yagamba nti Suzan Makula bw'anaaba tamwetondedde tajja kuzaala mwana Uncle Bean ali Canada yagamba nti Makula bw'anaaba tamwetondedde tajja kuzaala mwana era tebajja kufuna zadde ye ne Pastor Rose Bugingo Pastor Bugingo agamba nti n'abalaba abo bonna era agamba nti abo bonna gye bali bajja kakana nga bakomewo e Uganda yagamba nti Uncle Bean ajja kakana ali bamudipotize nga akomyewo e Uganda agamba nti abalogo bonna ajja kukola ki ajja bakwasaganya omulogo gwayogerako ye Uncle Bean jukira Uncle Bean yavaayo ng'akola ki ng'agamba nti yasiranya Suzan Makula okuba nti nakyalemedde okuba nga afuna omwana n'okubanga embuto azifuna nga zivaamu buve munanga ebitambatambula kadde kano ku social media bagita Faadi TV ugi nkwebaza gwe nagi following Pastor Bugingo agamba nti abalogo bonna ajja kuba eŋŋanga agamba nti ajja kuba controlling nti talina kimu kyatidde agamba ye talina nakimu kyatidde ku nsonga eyo mbeebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mukyekumirako comment section weeriawo bakabuntira mu comment section tosigale nga ogifolinga bagita Faadi TV ugi mwongere okubanga mugyekumirako updates mba nazo eziba zitambulatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda Pastor Bugingo agamba nti wapi abalogo tebayinza kulemesa mukyala nga kubanga afuna olubuto agamba nti abo nze jja bakwasaganya nja kuba eŋŋanga mu ngeri yonna nja kubakwasaganya nja kuba eŋŋanga agamba yetapatidde agamba nti Uncle Bean bajja kakana bamukomezaawo e Uganda bajja mudipoting ati nayo gye yeewagira ajja kukomezebwa jukira Uncle Bean yavaa ne Uganda ndowooza obanga adduka Pastor Bugingo ng'atidde nti ayinza okumusibisa kubanga byali ayogera byabanga bingi mubeere bulungi Faadi TV ugi mbagala nnyo mwenna mweraba like ngo comment nga tosubscribe ng'onyige kale